Abaganda bange ne bannyinaze ate ne bakadde bange nina essanyu okubanga ndi maaso ga munaku olwaleero. Mukama yebazibwe atusobosezza n'olunaku olwaleero kubanga wetuli okuyiga ekigambo kye. Mbebaza okubeerangako olw'ekisa kya Katonda. Leero tandise obudde bukyali naye Mukama nga bwaliwo ekisa katandike okuyiga kwaffe olwaleero. Tandise obudde bukyali muko nabe njaga tusooke tutandike okwogerako nga tutuna kugenda wala nnyo. Mukama nga bwaliwo ekisa tunakuba tutandika kuyiga kwaffe ate mu butongole kakati. Mpozi baganda bange bali ku mukutumba tumirako mwenna muganda wange Kasule Isaya oba Isaya Mukama nga bwaliwo ekisa tugenda kuba tuyiga ku Munu TV kwe tuli live kwe tuli tu streaminga mubeereko nakwo abali ku live streaming musolokola okubeerako ne mulabira okwo naye nga n'abalala tugenda kubanga tulabira wano mpola mpola nga bulijjo ku lutimbe lwaffe olwa Munu TV amate mu nyumba zaffe nga bulijjo. Ngenda kusooka mpeeyo okusaba baganda bangali ku WhatsApp mbebaza olw'okubanga muntegeeza kwe muli. Mukama bawo mukisa. Abalala banatusanga maaso eyo ku budde waffe bamanyidde banatusanga atusadde fona bubaka buno nti tutandise olwaleero. Nijja tuwe nga tutandika kuyiga kwaffe ng'enteekateeka bweri bulijjo. Katuweeyo okusaba tandike obutongole. Katonda waffe atagwa tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagalako. Twebaza omwoyo omutukuvu atuluŋŋamiza era atuyigiriza ekigambo kyo. Tugenda kutandika okuyiga. Saba omwoyo waluŋŋamya era ayigirize byonna ebinaayogerwa ebinaakolebwa omwoyo watuluŋŋamya atuyigiriza tuteeketeeka okukola byonna nga bikigwana. Ekisa kyo n'okusaasa kubeeramu naffe ennaku zonna ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Abaganda bange abali ku mukutu abalaba mu kiseera kino sijja kulema kubaanirizaako obutongole. Tugenda kubanga tutandika tujja kuddeyo katunemega tutandike mu butongole enteekateeka yaffe nga ekyokuba twakiteeseteese. Mpozi bambi abamu tebali ku mukutu kyannaku nnyo naye abaliko tujja kuba tugenda mu maaso ffenna mu kuyiga kwaffe nga bulijjo. Mukama wa kisa ngenda kubanga ntandika mu kiseera kino naye nga sina kutandika kugenda ku lutimbe nyeba bingenda okusoosa okwogerako wamu nammwe tusobole okubanga tugenda wamu tutandike mu budde waffe buli eri tujja kuba twongera okutandika ebyokuyiga bino abalala butamyesinga naye bigambo njagala nkulembeze nga tunaba kutandikira ddala officially nga bulijjo. Mpozi nafunyeeko ebigambo bimu ku WhatsApp ebyampaliriza okulaba nga tusobola okutandika mu budde olunaku olwaleero kubako bye twogerako nga tulina kugenda wala nnyo naye nafunyeeko ebigambo bimu ku WhatsApp nga abaganda baffe ne bannyinaze kibatategeera naye obukaba nterusoyalinga ku WhatsApp obutali bumu obwabako bubaako waggulu ekigambo present truth for the flock. Ebigambo ebiriŋŋanga ebipya era ebitategeerekeka eri abantu abamu naye bw'obanga osome mu kitabo kya Peetero ekyokubiri essuula esooka onyirwa 12 abantu balowooza nti eyo nzikiriza mpya bagiyita present truth. Mpulira bulimbo butambudde nnyo olw'okusiiga ndowooza enziro obubaka buno naye Peetero ekisooka essuula esooka olunyiriri tugenda kusoma olunyiriri olw'12 Peetero ekyokubiri essuula 2 essuula esooka olunyirwa 12 ekyokubiri tusome Peetero ekyokubiri essuula esooka olunyirwa 12. Peetero yagamba ebigambo bineeno. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them nekwadde mubimanyi, and be established in the present truth, n'okubanga munywezeddwa musimbiddwa mu bubaka obw'ekiseera. Ekiseera kino kye tulimu abooluganda present truth gye tubulya mu kiseera kino bubaka obwa events ezigenda maaso mu kiseera kino eno kyetuva tukozesa ekigambo present truth. Present truth kitegeeza obubaka obw'ekiseera oba obuliwo obw'ekiseera kye tulimu oba ekigenda maaso kakati nga bwa time eyo gye tulimu yennyini nnyini.
So time nje tulimu abaka malaika basatu 3 angels message. 3 angels message ebulirwa n'ekigendererwa ekyokugolokosa abantu wakaseera ke tuba tulimu konna. So kyovudola nti tukozesanye kigambo present truth. Present truth kitegeeza bubaka bwa kiseera obuliwo obugenda mu maaso. Naye ndo ambatandise okuforminga abo bayita present truth bafuna enzikiriza ndala mukwano gwange kubapimira obukukiza kona amazima gonna kigambo kya Katonda Bible and Bible alone. Bw'oli omuntu nga abuli emijiri etali ku Bible manya tali ku kigambo kya Katonda. Naye Bible kigambo kya Katonda kyetubulira kyetuyiga mu kiseera kino baganda banga abawulize era balaba ye kigambo ekyawandikuva nga Katonda tannaba na kutonda nsi kubanga kino ekigambo kyetulaba mu Bible bino bigambo bya Katonda. So buli kyolaba kiri mu Bible Katonda yakiwandiika mu kukiwandiika n'akiteekamu si bigambo by'abantu. So obako bw'ekiseera era yabulangirira kuva mabega nga naffe tunakubaawo ebyasa bingi Daniel tulabanga ebigambo byali bingi emyaka mingi Yohana mu kitabo kyakubikkulirwa byayogera ebigambo bingi nnyo. So waliwo confusion y'ebigambo bimu nti bano present truth adesi ba 7th day bingi nnyo enziro nnyingi nnyo naye byonna tebyewuunyisa kubanga yembeera abantu batambulira kasa abulwa amazima gasobola okwesa okulwanyisa obubaka oba obubaka bonna nga bugolokose. Wala omuntu nga takyabulya bigambo bya Katonda nga akozesa bigambo byokulaba nga ayimirira kusiiga nziro kanga kukola bikyomanya aina kyalakinga mu kigambo kya Katonda ne Bible sigale eyimiridde. So kyovala nti tu presenting a present truth kubanga bako bwo kiseera kyetulibulira era kyetuli mu kiseera kino. Baganda banga bagalwa webigambo nyaga tusome mu kitabo kya Great Controversy omutaala gutino omunene nnyo lwaki 3 angels message tekyabulirwa kubanga oba 3 angels message tekyabulirwa waliwo okussa wansi omutindo gw'ekigambo kya Katonda. Era bendera esiddwa wansi olw'okubanga abantu tebagala kutiisa balala tebagala kukyayibwa. Kyovuddala nti kati obubaka obw'amazima buvaayo balako butunuuliranga ekigambo eky'omuzizo ekigambo ekyokuvumirira ekigambo eky'entiisa ekyokuvoola n'ebirala byonna nga bw'oyinza obbirowoozaako naye nga Bayibuli sitiro esigalayo eraga amazima gayo nga bwe galina okuba. Mikwano gyange abali ku mukutu guno abalaba sijja kulema kutumirako omuganda wange brother Solomon brother Cyrus n'abala bonna oluganda brother Ninyoshima mama Nakaddu nkutumiddeko nnyo n'abala bangi nnyo mwenna mbatumiddeko Mukama waffe Yesu Kristo. Era ngenda kubanga ntandika n'ebigambo mu kitabo ekiyitibwa ekya Great Controversy olutalo lunene ku mutwe ogamba warning rejected n'ebigambo njagala nsomero mu bitegeera baganda bange mu kiseera kino kye tulimu oba ku bubaka bwe tuyiga bwe tubuulira. Nyakutanga ku peji ya 383 wenje okusoma ebigambo bino kantandika 382 akatundu akokusatu agamba ebigambo bino eno. Babylon is said to be the mother of harlots. Babylon yogerwako kuba nyina w'abenzi kuikulesere 17. By her daughters must be symbolized churches that cling to her doctrines and traditions. Tibawala baayo ge makanisa aganywera ku bulombolombo bwayo ne ku nkola zo Catholicism mu Katoliki. Agamba bwati and followed her example of sacrificing the truth and the approval of God. Neba twale kyokulabirako kyekibiina kino ekyekerezia oba papasi okulaba nga basaddaaka amazima n'okubanga bajjawo enkolagana yabwe ne Katonda in order to form an unlawful alliance with the religious bodies that were once pure and have become corrupt. Tinga bakola emikago okutabagana n'ebibiina ebyenjawulo ebyali olumu ebyali biriko pure oba ebyali ebirungi ebitaliko okwonooneka bifuuka corrupt. Babylon applicable ku bibiina modulo ebyali bibulira message ey'amazima tandika bigivaako netandika okubanga bisemberegana okugatta awamu kugatingana awamu oba okufuuka ekitundu ku ebyo oba abamu omubiri bode emu okubanga batwala maaso enteekateeka zaabwe. So ekyo kitulaninga the church into Babylon okwegatta n'abakabaka ab'ensi kyavudde agenda maaso n'agamba since this message follows the warning of the judgment okuva kiri nti obubaka buno bugobererwa obubaka obw'omusango okulabula okw'omusango it must be given in the last days wino okuweebwa mu kiseera kino ekisembayo. Therefore it cannot refer to the Roman Catholic Church alone. Babylon tekitegeeza Catholic Church yokka no. Babylon means confusion. Agamba for that church has been in foreign condition for many centuries. The kanisa ene badde mu kugwa okumala ebyasa bingi muganda nga awuliriza.
era bosomesura ekikubikula essula 18 twabanga message janti Babylon the Great is foreign kigudde. But this message is not only applicable to Catholic Church, because that church has been in foreign condition for many centuries. Ebisera bingi baganda wange. So mu kiseera kino kye tulimu baganda bange nga tuyiga all religious bodies ezeegatiddamu okukolera ensolo ekifaananyi, they are applicable. This word is applicable to those religious bodies, those organizations. Kasazi giba ne interest ezifaanagana okuba nga zeegattamu nga zisobola okutula ku mmeeza ne ziteeza ku bintu ebizitwala ebizizimba zonna awamu, kizifuula Babylon. Oba kibiina ki denominational names tezisobola kutaasa kanisa oba kibiina kyonna kulaba nga kifuuka Babylon. No, denominational name tesobola kutaasa omuntu avudde ku mazima nedda. Ne kigambo Isirayiri kyakitegeeza abantu ba Katonda weewuunye. Ne Isirayiri we bava Katonda Mukama bavaako ng'eggwanga n'alirekana bannamawanga ne balizikiriza. Roma nejja nelikuba Roma enkafiiri n'etwala ne banyaga ne bajja mu Yerusaalemi ne bagyokya n'okugyokya omuliro n'abavaako. Ate nga liya bavaako neera baali bakyalemedde, bakyalina akakisa okudde eri Katonda ng'eggwanga, naye balinyira emikisa gya Katonda gyonna n'abaviirako ddala bona totally. So abantu abasinga bazanyisa ekigambo kya Katonda ne baga okukkiranya n'ensi okulaba nga bafoming alliances ezo okufuna favor y'ensi, sacrificing amazima ga Katonda. So still nga basigadde bakiriminga this is God's church, ekyasigala mu bigambo, but the fruits are lacking. Kalugere ku lutimbe mukwano ganga uliriza bino nja kwongera mbisome maaso gye tunaba tugenzi. Kalugere ku lutimbe tutandike ekyokugira kino ku lutimbe nja kwongera asome bigambo wane ebirala. Agamba bwati katandikire wano. Excuse me. Mpozi mulaba bamalayika abo ye message tubuulira era ebwako obusembayo eri ensi katugende maaso. This is the last message, 3 angels message eyo gyobako obusembayo naye mwoyo bunabbi agamba bigambo bino tusome second messages book 3 page 410 agamba God is rising up a class, Mukama agolokosa ekibiina to give the loud cry of the third angel's message, okuwa oluyogano lw'obubaka bamalayika owokusatu. Obubaka bamalayika owokusatu bugamba nti omuntu ina wasinze ensolo n'ekifaananyi kyayo bakkiriza akabono k'ensolo ku kyenkyo oba ku mukono gwe. Ebintu biri bisatu: ensolo, ekifaananyi ky'ensolo n'akabono k'ensolo. Kubikula essula 14 olunyi lwa 9. Era ebigambo ebyo kubikula essula 14 ayogera ne ku muwendo gw'erinnya 17, 15 ayogera ku muwendo gw'erinnya lyayo 666. So eno warning a third angel's message eno kubulirwa in power ewerekere malayika owokuna ali kubikula essula 18 akamu maanyi n'alangira the fall of Babylon nga awa message eno power kubanga ebulirwa mu maanyi nga agamba come out of her my people. So this message is swelling into a loud cry oluyogano. Agamba nti it is Satan's object nga message eno ebulirwa nteekateeka ya Satan to get up new theories okugolokosa endowooza empya n'enkola empya to divert the mind from the true work, okukyusa ebirowoozo okubijja ku mulimu ogw'amazima oba omutuufu and genuine message n'obubaka obw'amazima oba obukulu for this time obw'ekiseera kino eno. Nkola ya Satan okulaba nga agolokosezza ebirala aleeta endowooza nti bano beyita aba present truth ne ajja abantu kumulamu okutegeera ebigambo n'okubifollowinga. Abo tebawa kitundu kya 10 bingi nnyo ebigambo theories ezigolokoka, naye Bible esigala ebuulira eyogera amazima. Truth must be spoken and preached so that people may be warned. Kalugere maaso baganda nga bawuliriza ebigambo bino. Ebibiina bino nga nabagambye okwegatta kwamadiini ekyokwega kye tuliko mu kiseera kino, tulaba religions ez'enjawulo ziri mu kibondo kimu okwegatta okukolera awamu era nga kubanga amadiini geegattamu okukolera ensolo ekifaananyi. Okwegatta kuno yekifaananyi ky'ensolo ekyogerwako baganda bange. All churches are now forming alliances. Uganda Intelligence Council, America National Council of Churches, ekibiina ekigatta amadiini gonna bakiyita World Council of Churches mu nsi yonna. All the religious bodies are now part of that group or that organization. Bali wamu mu alliances ezo. Kalugende maaso tulabe ebigambo bino. Mpozi tulaba bano mu Uganda byebyo nga muyinza okulaba nga bali ku mikago egimu egibagatta awamu, naye Mukama atugaana ebigambo bino baganda bange. Bible egamba nti baganda batakiza kwate mwenkanankana. Kizikiza tujja kukoma kawo katono. Kizikiza nsante binza kutabagana. Mukwano ganga awuliriza, twayinza kugamba nti obuulira amazima ga Katonda. Naye ate newe gatta n'abatakkiriza.
musana kicho obokkiriza bakicho kyobobulya mu bintu bino byonna ogamba gwali ku kituufu naye mutudde ku meeze mu mutese ku points ezibagatte eziba zemufaanaganya ezibatambuliza awamu eyo sinkola ya Katonda mukwano ganga awuliriza Katonda amazima gasigala gali plain gabuulirwa gali gategerekeka amusana gwa Katonda abantu abalina omusana gwa Katonda balina kusigala nga betengeredde obutegatta na batakiriza kwa mukama gate twenkanankana twenza gandu genda kutula tutese ku bintu ebitwala enzikiriza zaffe maaso nga nenga gotesa naye temukiza musana gwe gumu buli ali badasigala mu bibye nakola ebibye enjiri yo neramula n'obulira enjiri nti kino kye kituufu kino kikyamu abantu bone basalawo nti noka tudisale naye okwegattawa mu kitegeeza tebakyali kubuulira enjiri byonna byonna bidina kutambulira wamu okusanyusa buli muntu ajoininga kubanga tewakyali kwagala kubuulira mazima katugende maaso n'ebigambo ku lutimbe bwe tweyongerayo tulaba ebyakolebwa mu Dark Ages Catholic Church nga batta abantu bakatonda tulaba papa agenda mizikiti n'okusaala katukuliza amaloboozi ago tulaba agenda mizikiti n'okusaala enkolezo emikage gyo negina kale gigenda maaso katuliza amaloboozi ago mugawulire ekigambo okugatta madini kiki endiko mu kiseera kino okwegatta awamu katuliza ebigambo bineno byeno Uganda njamala ngende ne international tulabe ebigambo ebyo byebimu katugende temusobola kukola kintu kyonna nga tannajja era yajja bategeeza muje omwana wo yebase era yensonga kimbagamba nti basiraamu mmwe tulekeraawo daawa ey'okuvuma obuvumi abantu teriyo ate abasajja abo nabagamba nti bamaanyi tulina okubawa respect nene mbera bakafiri ayagala yakhe wagala tubayite tutya yakhe Allah bayita bakafiri tulina kubayita bakafiri yakhe tukulenga twogera ebigambo by'obusiraamu ensinko tetukyalina bwetaavu bwatalo namu katukomye ku lutimbe tuveyo katono bw'otunako emyaka egigenze emabega si mingi nnyo fena tubadde bazaala bali mu kiseera kino basinga wabaddengawo embeera emabega kaawo nga osanga ebituuti bingi nnyo ng'osanga omusiraamu ng'abulira tebali bakyamu osanga omulokole abulya bano bakyamu naye ebyo bigenda bisiimuuka bivaawo mpola lwaki sigamba nti wabeewo entalo nti kusikangana mugwa si kyembulira si kyempublishinga no naye mbalaga kyekiza kifominga ekikyuka mu nzikiriza mu kiseera kino kubanga waliwo alliances ezikolebwa mu kiseera kino okugatta buli kimu okubanga kiri wamu kakati embera egenda maaso eformingibwa okulaba nga buli omu abuulira bimukwatako nga takyabulya mazima ga Katonda oba oli omusanza azivunamira muti muleke oba omusanza asitula bibumbe nga byasinza akola ba Buddha muleke oba basinza ba Krishna tobuulira ye fomu y'enjiri kati egenda okujja bajja ba forming okulanga ba shaping kivola nti aba Krishna ba Hindus baani bona mwe bali mu bibine bigatta amadini bona babayita bali wamu amakulu tujja kubuulira olinga ali mu kibiino kyagenda kubuulira njiri enenya munne bali mu kibonde mu kibiino ekimu nga batula ku meeza emu ne bateesa ye fomu ejja naye Bible ekigambo kya Katonda bwekyo bwe kyali nyiro mu biseera ebyayita ne batuuka n'okutta abantu ba Katonda olw'okuba nga bali bajjawo amazima gano aga Bible nga galina okuba nga gabuulirwa katugende maaso mukwano ganga awulirize era bigambo bino bwe tweyongerayo tulaba mu the Pope embraces the Grand Imam of historic Vatican meeting in a bid to bring the Catholic and Muslim churches together. May nga 2016 tulaba ebintu ebyatuukawo nga waliwo okulaba nga waliwo okuforminga alliances zineno okulaba nga batambulya wamu ebibiina byonna not only Muslims naye ebibiina byonna ebyo ebisinza ku Sunday ne Sabbath organizations ebikkiriza okwekimu nabo nga General Conference of SDA bali mu bumu bali mu kwegatta okumu okulaba nga batwala maaso agendas zaabwe nabalaga kuwa nene Intelligence Council mu Uganda internationally njabbiba konge bibalaga mu kyokiga kino maaso tunatutuuseeyo naye nga binona bingi nnyo bakanda bange ebikolewa mu kiseera kino okulaba nga bagatta ebibiina byonna naye ekyo Mukama kyeyogerako ekifaananyi ky'ensolo ku bikuleso 14 sorry 13 ne yasura 13 ne 15 ebigambo mu ebiri nga Mukama atwabula mpozi ne 14 webale wewawo mu ebiri 13 14 ne 15 byonna yogera ku kifaananyi ky'ensolo n'ensolo n'akawono k'ensolo n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo byonna byogerwako so ebyo tebibuulirwa mu kiseera kino Bible chapter ezo bazibikkako tezina makulu tebazeyogerako kubanga tebagala kunyiza bantu
katugende maaso mukwano gwange awulize era ebigambo bino tujjukira amaloboozi ago tukatugawulire. Maybe we now we're all Catholics again. Maybe we now we're all Catholics again. Maybe we now we're all Catholics again. Maybe we are now Catholics again. Kikyategeeza kitegeeza muntu agamba ndi ngenda kukoma wa era kitegeeza nga wono tulya obote tukitegeeza baddewo ko n'akomawo gwokubiri. Omuntu agamba ndi maybe we are now Catholics again, which means once we are Catholics and now they separated and they are now going back. Tulina otegeera ebigambo ebyo. Maybe we are omusajja ayitibwa Tony Palmer, Protestant naye era otegedde obako bwonna obusoma bwonna n'obuwuliriza nga bwali yagamba nti we are not protesting anymore. The Protestantism is over. Okuwakanya kwakoma kwaggwawo dda. Kati kugatta bumu kubanga kintu kiri wamu. Era mugende tudde ku lutimbe tusome statement ye gye twakatuwakako. Mulabe Tony Palmer ebigambo byayogedde nga maybe we are now Catholics again. Katusome ebigambo ebyo nga tulina kuvaawo. Omusajja ayitibwa Nils Wilson. Weewaawo taata wa Ted Wilson aliko mu kiseera kineeno owa General Conference of SDA ye yayogera ebigambo bino bingenda okusoma ku nsonga okugatta ku bigambo bya Tony Palmer no byabadde ayogera naye Catholics again agamba bw'ati General Conference President of Seventh-day Adventists yagamba ebigambo bino eno mu 1981 yagamba there is another universal and truly a Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Tiwaliwo ekibiina ekyamazima ddala nga kituufu kikatuliki ekikanisa ya SDA bwati bwe yagamba. This General Conference I'm quoting. Taata wona aliko Nils Wilson, the General Conference President of the Seventh-day Adventist Church. Abidde bamwe bafuna mu katabo akitibwa Review and Heralds. Adventist Review sorry. Mwe byafulumira. So, kikyengezako bagamba wano nti ebibiina bino birina common things ebintu ebifaanaganya. Kyobola nti ne bagamba ku hierarchy order okulaba nga waliwo omu ali ku top waggulu afuga mu bintu bino bina era n'enkola yakopebwa okubanga authority kati eri invested mu bantu abatono ennyo ab'olubatu nga walaba General Conference ebibiina ebirala byonna byonna nga birina hierarchy order ne mu Uganda tulaba nosero ddagala gatebona again faith sabe nga yaziriiding era mu Intelligence Council yabakiikirira gwe mazima yaliyo kati kakati tulaba nga waliwo obukulembeze obuli ku ntikko wansi wali abaliyo pyramidal form eno kivola nti that agise Catholic organization. Lwaki agise Catholic? Kubanga Catholic ina top ne bako ne levels zijja paka wansi ku ground kachovola nti balina hierarchy order. Era ebiwandiiko bingi byesijja kusoma mu kiseera kino bagamba they do not oppose hierarchy order. Baji supporting kubanga nabo bali bazimbe ku hierarchy. Kivola nti ne bagamba ko liwo bamala okubuulira nti women ordination tebikyaliyo tebina makulu so nti tetulina omukazi talina kulondebwa nga pastor okubala nga ali ordained nga balaba n'abalokole ba pastor namu tebina abala bonna bwe bamala okukiteekateeka ekyo tulaba nga bwe bamala okiwakanya president wa General Conference enyini Ted Wilson yagamba nti ebyalondebwa tebigendera kukyusa current policy yaliwo yasigalawo era in fact ba women pastors bwe bali bangi naddala mu North American Division naye mu Uganda nawulya mwebali nagala baka mawulye naye sinaba confirminga nnyo naye bangamba mwebali ba women pastors naye nga bali ordained n'okwatiza nga babatiza. So enkola eziraga okuva ku mazima ga Katonda okulaba nga a woman can become a pastor, that is not biblical. Tekiye mu Bible mukwano ganga awuliriza. So eno zezino enkola ezizze zisensera olwokubanga waliwo conformity to the world. Kati Satani ayingiza bulungi enkola ze kyere. Katugende maaso twongereye okulaba ebigambo bino ku lutimbe. Otengera ku lutimbe nabagako working police tujawulira amaloboozi ago mutegere General Conference President wabayogedde bikwata kwa tebikwata katuliza amaloboozi ago.
13. During the intervals between sessions of the GC Executive Committee is delegated the authority to act on behalf of the WHO of the GC in session. It also says that membership of the GC Executive Committee includes representatives of all the divisions of the world field and presidents of all unions, and therefore speaks for the world church. It speaks for the world church. The authority, therefore, of the GC Executive Committee is the authority of the entire world church. Authority, a general conference, they speak for entire church. Chona chebogedde mu gwanganda nga wuliriza ngene nsoma ko bya statement masa wakatono nga tunazo kulaba butambi obugendo okuddako naye bagamba nti kastola banga chona bakola chibakola. They speak for the entire church. Oba eri mu Uganda oba mu nsiiki nawe ali wanaga nti binkwatako ba oyogera on your behalf. They do everything on your behalf. Kubanga those leaders are representing you. Katugende maso. Katugende maso tulize ebigambo bineno. Tulaba abali bachadde mu Brazil nga ba welcoming SDA church leaders abenjawulo omukuomu nga mulabo mwami oyo katukomekao katono nnyo nga tulaba Okwegatta nensi tujja kujawo information yo katono nnyo tumanasoma ebigambo bino ejja kudda. PP Patriarchs and Prophets page 16 page paka 18 agamba there can be no compromise between God and the world. Tewayinza kuba kwekirenya wakati wa Katonda n'ensi. Buli wala bakatonda ensi nga eyingiridde mu kifo kya Katonda mu kanisa ya Katonda manya waliwo ekirakinga Katonda tasinza kussa kimu na nkola ezo. Loti do tulaba no lutinga mezo kuva mu Sodoma yagezaako kubeera mu kabuga kayitibwa Zowa naye nga Mukama amuganyo kuddamu kubeera mu bibuga kubanga byali bifuuse corrupt ng'ensi ebimamidde aga Loti do but a short time in Zowa iniquity prevailed there era n'atya dduumu egenda okubanga etuuka ng'ebyali mu Sodoma ne biddamu ne bibeerawo n'atya ebiyinza okuddirira omusajja Lutti n'adduka n'ava mu Zowa n'agenda mu nsozi era yali akamala okuva mu kabuga ko Zowa n'okama ne kazikirizibwa nawe kyali so Mukama waliwo guli wasinza okuba kwagamba nti there can be no compromise between God and the world. Ensi ne Katonda tisobola kussa kimu na kuyitabagana bitambulira wamu. Kalugende maaso kasabita niko tambulira wamu manya waliwo ekirakinga katweyongereyo. Agenda maaso n'agamba agamba nti katugende maaso onja kubanga tujja kuddayo maaso eyo tiba tutuuseyo kubanga waliwo information endala awo. Mpozi tulabanga waliwo compromise wakati w'ekkanisa n'ensi. Naye Katonda agamba etasobola compromising and still so kwa union between the church and church of God and the world. Katugende maaso tulaba introduction banjula abakulembeze ba SDA leaders abali bagenze mu religious liberty mu Brazil simbo ba logo yabwe ne bagamba nti bakulembeze be SDA bagenda kuyimirira okubanga bawa homage abakulembeze bebibine ebirala ecclesiastical authorities that will be participating of this feast. Katugende maaso nga bagenda maaso kubanga babeera ku mukolo ogwo. Obutweyongerayo katulabe tugenda abo omukuomu naye tujja genda tutambula nga akatambi awo kagenda maaso. Bagenda kuyimuka bawe homage okussamu ekitiibwa katugende maaso okussamu ekitiibwa abakulembeze abalala abali bagenda okubanga bagoloka ku stage okuyimirira. Katweyongereyo bamenye omukuomu nga tugenda okubalaba. Katweyongereyo tujja kubanga tulaba bagenda kumenya omukuomu oba kuyita omukuomu ku stage okulaba mpozi ebigambo bino mbibalaga abantu abasinga bagamba nti ebintu bineeno muganda wange ensamba Mike nkutumiddeko nnyo webale kubeerako ng'olaba Mukama akuwa omukisa. Katugende maaso tulaba bagenda okwanjula omukuomu tujja kujja ebigambo bijja kuva tulaba amannya ago omukuomu tulabe omukuomu information ejja kudda oluvannyuma.
banjula omu ku tujja kujjawo contacts ezo mpozi tubenga tulabanjula omu ku omu bali bangi abagenda ba delegate ba general conference nga bagenze ku nkiiko ezigatta amadiini oba okuteesa ku ddembe. Tulaba Teddy Wilson naye wuyo yaliyo. Teddy Wilson World SDA World President naye yatuula ku mukolo gwe yaguliko. Katukusomekaawo katono nnyo kasome statement eyo tumala okulaba mukitabe kiriwa PP waliwo omuntu yange tebasobola kulibeera represented Koloba Victor kubanga buli omu ayimirawo yekka tasobola kukakibwa mulala kumukolera kibi. Katulabe ebigambo bino oba ddala bwe kiri. Katusome ku byafa bya akani wano katono ebigambo bijasooka biveewo tumale okusoma information eno. PP page 497 agamba Akan is seen brought disaster upon the whole nation. Aganti ekibi kya Akan kyayita akatebaga ku nsi yonna kwa ku ggwanga lyonna sole. For one man is seen olw'ekibi ky'omuntu omu, the displeasure of God will rest upon his church till the transgression is searched and put away. Nti ekibi ky'omuntu omu ng'ekya Akan bwe kyatawanya Isirayiri yonna, Mukama agenda kuteekako obusungu bwe ku kibiina ekyo okutuusa nga ekibi ekinoonyezeddwa bakisaakingirwa ekigibwawo. Displeasure Katonda ejja kubeera ku nation, entire nation, for one man is seen. So abantu balowooza nti oli bw'akola ekibize tebinkwatako nze ndi eno ku byange naye ali presentinga ggwe. Kyewuunyisa mu biseera bya Musa waliwo n'okunusaakinga ebibi ebyo kubanga babijjawo naye bino ebibiri open era byeyanise. Biri open era byeyanise. Katugende maaso tulabe ebigambo bino. Agambye nti olw'ekibi ky'omuntu omu Mukama ajja kussa obusungu bwe ku kibiina kyonna okuggyako nga ekibi ekinoonyezeddwa ne kijjibwawo. Agenda maaso n'agamba bw'ati. God's command had been disregarded by one of those appointed to execute his judgments. Nti ekiragiro kya Katonda kyali kimaze okubanga kiragajjalirwa obanga kiwakanyizibwa obanga kisulibwayo gwannagamba omusajja omu ku abo bali appointed okweexecutinga emisango gya Katonda. And the nation was held accountable for the guilty. Nti ekibi ne kibalirwa eggwanga lyonna olw'ekibi ky'omuntu oyo omu Akani. Akani kyewuunyisa bwe yali atwala ebyomuzizo ebyo ng'abisika abiteeka mu tenti yo mu weema ye. Ebyandiko bitulaga teri yamulaba. Era bikweka ne babeera comfortable ne bagenda okulwana olutalo nga teri amanyi. Naye obusungu bwa Mukama bwali bumaze okuva ku ggwanga lwaki. Akani yali agenze okwekisyutinga emisango gya Katonda. Yali musajja ng'amaze okukola Mukama by'atayagala. Nga Mukama obusungu amakulu yali alipresentinza Isirayiri yonna nga Isirayiri enoonye ku lwa Akani. Ne mu kiseera kino ba Akani bakola ebintu nga tubiraba biri open. Teri avayo kubagambako, teri asobola banyenyaako, teri asobola kubagambako nti munnaye weewaayi, bakola ne basigala nga bayimiridde. Teri ayinza na kunyenya ku nsobi zaabwe. Waliwo okwongera okugenda mu maaso ne bakola n'ebirala ne batuuma naye ng'omuntu agamba nze akola bibye nze tebinkwatako Mukama alisa buli omu ajja kunona. Yes, Mukama anona yera teri kanisa Mukama jagenda sanga eri perfect. Naye principles z'ekkanisa za Katonda enokusigala nga ziyimiridde. Leadership okulembeza ekkanisa bwina okubanga tebuliko kyakunenyezebwa. Kasabeerako ene mistake oba ekintu kyonna ekinenyezebwa Mukama omulimu gwe guvumisibwa. So bwe tulaba obukulembeze nga bwonooneka obanga bufuuse kye buli abantu bagamba tebinkwatako abikoze nga ye Mukama naawe abikubalira. There is corporate sin, social sin ne personal sin. Personal sin eyo buli muntu Mukama buli kanisa erina okubaamu. Naye corporate sin naye esobola okubaamu naye ekiyitibwa social sin ekibi ekya bonna kizingiramu buli muntu. Ekyo toyinza kyewala muganda wange. Buli bakola ekibi ng'olaba nga tosobola kukiyimiriza. Naye n'osigala ng'okisanctioninga because for your presence even if osobola okuba ng'oyogera naye nga tolina action osobola kuteekinga kulanga ekibi ekyo kivaawo. Mukama ajja kukubalira ekibi ekyo. Mukama ajja kikubalira muganda wange. Katugende maaso ku lutimbe twongere tulabe ebigambo bino. Agenda maaso n'agamba ebigambo bino. Tulaba Teddy Wilson yaliyo. Katugende maaso yaliyo nga ku mukolo ogwo era ng'emizira givuga. Ebintu bingi nnyo byagenda maaso ku mukolo ogwo era ku nkomerero bafundikira bagolokose bapayinga homage bawa ekitiibwa ecclesiastical authorities nga zijja ku stage okulaba nga bazisaamu ekitiibwa nga bajja mpozi ku Tuesday nejja ngenda kuyiga kubayigiriza what is a church. Abantu bangi tebategeera ekigambo kanisa.
omuntu omwe yasindika ebibaka nangamba nti ne lwaki mwava mu kanisa ne mugamba nava ndi mu kanisa. People do not understand what the church is. Temanyi kanisa kyeki. Abantu bada kuyigiza what is a church. Yesu Kristo atukane kulebe gamba we are two or three gather together. Pazi mula omusajja tiba Ganoni Diop. Pastor Ganoni uyo ye musajja chika general conference tujja kwa tumulabe ko maaso eyo yagishikira mu chike ezitaba amadini ebina byonna yakikirira katugende maaso ya chike ebine ebitabida awamu okulabanga bitwala maaso agenda zinenkola zineza new order oba sole zokugatta amadini yakikira SDM bibine ebyo era yabikwa kugamba yayimne kulwabwe katugende maaso abo nabo nambala bandoza vice president katugende maaso mulabe bigambo ebyo nabena gemawuli genjayo balagako baganda banga bawulizera bigambo bineno ndiyo abo bona bwe mulaba 7th day of general conference leaders bagenda okurepresentinga ekanisa omuntu omwambuliza ekibuuzo nga tugenda maaso mpola nti lwaki general conference efugibwa efamily emu kwa tulaba family ya John Paulson ne ya Ted Wilson yeno ni Lucy Wilson family ezo ezivaamu ba leaders katula bayimiridde okulaba okuwa homage munange family ezo era this is eno hierarchy order nga wala purpose bayina akakundi akalonda abakulembeze baneeno era kyovudola banti ene biwanvu nesija bigena mu deep mu kiseera kino nayenga obukulembeze boneeno bulina bibutwala maaso ngabwo on behalf of the entire church now obera accountable vunanyizo buli obera nabagamba buli obera ngo sekitiwa mu bukulembeze buno nga you obey this leadership mukama ajja kubalira ebibi abasajja no bena bakola kubanga biri mu lujjudde mu lwatu baswaza katonda nga mulaba nyanto basinga bagamba nze ndi mu kanisa. What is a church? You don't understand what the church is. Ekanisa katonda si bizimbe simanya. Kanisa katonda be bantu abali ku kigambo kya katonda abawulize abali abassa kimuno ekigambo kya abakwate ekigambo kya katonda mulaba bayimiridde kwa basajja aba spiritualists tujja kuyimira kawo katono nnyo bigambo njja kujjawo ebigambo bya information ya sword of prophecy soke biveewo soke mbasomera ebigambo ebyo katono nnyo ebigenda maaso mulaba abantu bayimu oyeganune Diop gwena bagambyeko yoyo omusajja gumulaba chiki ya general conference mu bibine bigatta amadini uyo omusajja emasoni katalao member of Bosau byonna bibina byanzikiriza tugende maaso tulabe nga ne tujja kusigala tugenda maaso mpola mpola tulaba manyago mpola mpola agabasajja bayaniza ku stage amalozi ngajja kubanga gatawanya mu lwisano mu kuweereza katugenda oyo omusajja mulaba member of Bosau mulaba yoyo katugende maaso abana bonna basajja ba spiritual sibagwa ne mizimu katuyongereyo bakola siba kristayo. Paulo Letera de Maros, president of the Brazil for Christ Church, ebino bina those Sunday keepers churches, Sunday churches bali wambona bonna ebina game tebasosola kibina kyona babasinza biki bonna bali mu union ezimu and believers begatidde mukatugende maaso. Yoyo bwetuyongerayo bajja ku stage bali bangi mpozi bangi ddala bebasoma okujja okulanga bajja naye nga ekanisa ba leaders bayimiridde okubasaamu homage okubasaamu ekitiibwa olaba ndowooza okubasaamu ekitiibwa bali bangi abala waliwo omusajja gwinjo balagako maaso spiritualists yali omusinza w'emizimu abakuba essimu gyamugireka tumale okuyiga katugende maaso. Na wenjaga okutandika kawo maaso ko balaga obusamizo obumu obujja buyingira mu kanisa olw'okwegatta emikago gye bakola egyo mugenda kulaba obusamizo bwayingira ekibiina oba obukulembeze general conference batambulyamu beba delegate wonana aba SDA na ebibiina ebirala bayigattako nga bafunye greetings to each other
bagolokosa okupayinga homage okusamu ekitiibwa abakulu oba bibitiibwa bali bazze babona aba spiritualists bemulabaawo bali na festival ya religious liberty bali bakuŋŋaanidde okulaba nga basinkana okuteesa ku nkola ez'okutwala mu maaso ebibiina byabwe ebyenjawulo oba entambula y'ebibiina byabwe. Katugende mu maaso baganda bange twongere tulabe ebigambo bineeno. Juliyo mpozi tulaba abasugamye omusolo bisomaawo lwakadde naye tulaba nga babuuzaganyako emuyinza okulaba okubuuzaganya okwomukono naye okubuuzaganya si osanga omuntu mukulu n'omubuuza kubanga si oga nti oli mukkiriza tojja sanga muntu omubuuzeeko naye okusinkana okulaba nga bali bumu omwami mumwetegereze spiritualists era bakrishina mulaba simbo gye yakola njagala kwogera ku simbo eyo katono nnyo era njaba bawulira ku simbo zimaaso nga tandise okuyiga akabona ako ke yakola muketegereze nnyo mukatunuulire simbo mujja teyagijjawo teyali mu nsobi mujja abandooza bwe yaginywerezaayo abamu bakola ekintu ekyo jasi nga kikoze by mistake katukomekaawo katono nnyo by mistake n'akikola nga kizebuzi olwenga naye waliwo nga kigendera tudde ku lutimbe tulabe ebigambo ebyo nga kigendere so si nti kize by mistake katuddewo katono nnyo ku General Conference Headquarters Adventist Risk Management bakozesa simba eyo omwami gye mulabye akozesa eya 666 yawo ndowooza mugiraba era kyovola nti ebibiina bino byamala infiltrating obukulembeze headquarter of SDA America gye tuli katugende maaso yesimba gye mulaba ya lukaka ba satanists ze bakisingo gye batera okukozesa mugirabaawo ku lutimbe lwammwe buli kinoomu waali era yo kundabira mugiraba ndowooza akabonero ako katweyongereyo kaako nge mukalabye kaako katukomekaawo katono nnyo eyo simbo gye mbadde mbaga omwami wuli agikoze oli spiritualist gwe badde ne ku mikolo gya religious liberty yeyo simbo yemu simbo eyo Beyonce yemu gyakoze nyine exactly era SDA gyakozesa risk management iyo gye bakozesa simbo eyo that is a pagan symbol. Tulaba bigambo bino nga bimaze okulaba nga ekkanisa emaze ekopye katusooke tuveeko ku lutimbe katono nnyo malo basoma ebigambo bineeno statement eno musooke mugiwulirize ku nkola ezo zemulaba zigenda maaso ku lutimbe wetwala tusoma mu kitabo kya Great Controversy agamba ebigambo bino bisome mu biwulire agamba nti a worldly flood flows into the church carries with it its customs practices and idols nti omuyaga oba amataba oba wewa amataba agayiika agensi mu kanisa gayingira wamu n'obulombolombo bw'ensi n'ebikolwa n'enkola ez'ensi n'ebifaananyi byabwe enkola ez'ensi kati zaanirizibwa mu bifo ebibadde birimu obutuukirivu bwa Katonda ebintu ebifo ebibadde birimu okuwakanya enkola ez'obukafiiri now they are entertained in church kubanga bamaze okukola emikago egyo egibagatta awamu so n'enkola ez'ensi n'obulombolombo n'obusamize kati obuwandibadde mu nsi obw'okusamira bakatonda baabwe kati buli welcomed into the church. Izo symbols imbalazeeko ntono nakabala gakeyemu nzo bijibatabalaga byonna naye nga bingi nnyo bobanga bitunulidde obusamize obugenda maaso bwe bakoze oba symbols nyingi ze bakoze logos mu Adventist gundi organizations zingi ezenjawulo nga ADRA bingi nnyo bitongole besijja kumenya institutions nyingi nnyo zonna zikozesa pagan symbols. Nilwachi zikozesa kubanga waliwo union between the church and the state, church and the world. Kubanga those churches are zansi ezavedda ku mazima. So if the church which claims to be preaching and lifting up the standard is joining hands with the pagans and the apostates, kicho osuubira okuvaamu. Temanyi nti okwana n'ababi kyono n'empisa ennungi. Owekyali kwa kingendo kusoma kiri mu kitabo kya Mubuulizi mu kitabo kya Ngero kasoke nsome Bible mu kitabo kya Ngero essula nja kusoma katusome Ngero essula esooka no kasome Zabuli essula esooka munansonyo mu katono. Bible egamba bweti abantu bana bagasa omu n'abatakkiriza. Bible egamba
alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi newankubadde okumira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowoleza emisana n'ekiro Mukama ga nti alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi bwe mugenda mu mikolo egyo okutuula ne muteesa wamu n'ababi bemugamba nti basamize the pagans baagana Katonda omulamu ba spiritualists bona bakuŋŋaanya baagana amazima ga Katonda sabiti bapromotinga ya bulimba sabiti ya Mukama erinyirirwa enkya n'eggulo they are preaching that they are under grace God is no longer valid ne mukuŋŋaana nabo ne mubuulira Bible egane muti omuntu atambula mu kuteesa kw'abantu abalina omukisa aganda maaso n'agamba newankubadde okutula ku ntebe y'abanyooma nti abantu abanyooma ekigambo kya Katonda okutula ku ntebe yaabwe Mukama agamba nti olina omukisa atatula ku ntebe ku nkiiko zaabwe kyategeeza naye obanga ogeze mu nkiiko z'abantu n'otuula toyina mukisa gova eri Katonda amakulu ina busungu bwa Katonda oba kikolimo kya Katonda agamba naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa nti yenga amateeka ga Mukama mwana wange tewegatta batakiza kuba temwenkanankana ago ge gamusanyusa era amateeka ge mwalowoleza emisana n'ekiro ndi enkola za Katonda n'empisa za Katonda mwalowoleza emisana n'ekiro naye alifaananyizibwa ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensula ez'amazzi ogubala emmere yagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gago tegawotoka na buli kyakola akyolwako omukisa naye ababisi bwe batyo abeegatta n'abatakkiriza si bwe batyo ababisi bwe batyo naye balinga ebisusunku empewo bye zifuumuula ababi kye balema okuyimirira mu musango newankubadde abalina ebibi mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ababi n'eryababi liribula Mukama agamba nti abantu ababi tebagenda yimirira mu musango mukwano gwange akuba essimu mbadde nsaba oli mu kkuba tukozese empisa Mukama akuwa omukisa agambye nti kye baliva balema okuyimirira mu musango tebajja kubeeyalinga kuyimirira in the presence of God ajja bazikiriza ajja kuba ntiisa gye bali ajja kuba muliro ogwaka gye bali ogwokya bali kweka okudduka mu maaso ge ne mu kujja kwe Okwegatta abatakkiriza Mukama kyama tubakirabanga ekiro ekiri mu mayina n'okubeera nga you are still obeying these men who are against the truth of God who have stand against the truth of God principles ez'amazima ez'abantu ba Katonda bazisusse bazivuddeko batambulira mu byabwe nga baagala and you are still obeying their leadership their authority Mukama ajja kubalira ebibi by'abantu baneeno katugende maaso mukwano gwange awuliriza tweyongereyo twemaze okola pagani symbols ezamala okuyingira omwava ne logo ya 3 weverines still katuyongere maaso ku lutimbe weverines ezo still esatu which stands for 666 katuyongereyo mukwano gwange awuliriza bwekityo tulaba ndowooza abaami abo tulaba National Religious Liberty Association mulaba simbo yali bakozesa yemu ya 66 katugende maaso mulaba same simbo ng'omwami oli wakoze era exactly byebyo paga alan na tin SDA church tulaba nawe bakozesa those 66 with the cross terms the sun God omusala gona bagamba that is not Christian cross omukristayo logo abakristayo musalaba si kya bukristayo akali kalabba era that is the symbol of terms the sun God from pagans not from Christianity apostles tebakozesa ku bintu ebyadde ba early reformers oba church mu 1844 the great reformation revival religious awakening yaliwo mu biseera ebyo tulabanga message eno ngazo suka mu 1844 okutandika pioneer batandika omusana guno tebakozesako pagani rites okuma kando okuyingiza abafumu kanisa okozesa obubonero obwo bw'ekikafiring okubingiza mu kristayo tebyaliwo kyobala nti gosomesa great controversy agamba nti papists use crosses everywhere on their pulpits. These crosses are known to be in Catholicism and from pagans. So enenkola kubanga gikozesebwa mu kristayo byajja ne biyingira lwa bujemu. So olabanga ekibiina kyonna ky'embulesinga emisalaba kyako gisiga ebifaananyi ebigambo ebirungi nti simanyi Yesu kwe yafiira n'ebyera byonna byonna. That is compromise, that is deception. Kulimba nga wayinza okudya ekintu taliko kisiga akantu akalungi okulaba nga kirungi ekibeere kirungi. Krombulobuza tugiraba eriko 666 eyotyo bwe yakikwekebwa lukanga kaga mukaga eri hidden bwetyo katugende maaso njabalaga symbols ezo gye tuligenda maaso eyo yagadde kikona okubalaga lukanga kaga mukaga ebintu ebimu vevo energy 3 weverines era zibakozesa banayi ne bano babibula 3 angels message njagala omuntu abuli nti ne bano munne bali ku 3 angels message ya proclaiming the message
ngai baganti weverine zesa tusegeza malaika basatu. This is deception. This is a 666 mukaga, that is a symbol. Their symbol, this is a symbol. We see the cross and the three weverines. Caritas Uganda International pose ile symbol yabwe omusalaba nira inisatu ezo nga zikoze X cross nenga they are 666 kadugene maso. Weverines ezo baganda bange tebakulimbanga standing for Monster Energy twabe ekyo kunywa ekyo twabanga those three weverines also they stand for 666. Bingi nnyo baganda bange emintu bigenda maaso nenga abantu babyambaze ekyambalo ky'obukristaayo nenga sibwe kiri kadugene maaso. Bwetweyongerayo mulaba ndowooza ebibiina bino nebiri wansi w'okwegatta kw'amadiini byonna ebiri awamu they use the cross and the weverines, the pyramids nebira byonna katugende maaso atumaze okuvaawo njabalaga maaso eyo tuba tutuuseyo okubalaga symbols, pagan symbols. Katukomekaawo katono nnyo. Waliwo omusajja yitibwa Kakamo mu mwaka guno gwe tulimu mu mwezi gwa February nga 2 mu Italy yagenda n'asayininga on behalf of the SDA Church mu Italy ekimuniko documents ebiwandiiko by'okwegatta kw'amadiini. Naye omusajja bava General Conference President n'abyegaana Ted Wilson n'aba SDA abamu ne babyegaana. Naye omusajja ono ayitibwa Dennis 14 wa General Conference still bebamu kuba kulembera SDA yavayo n'agamba Adventists mu katabo kati wa Adventists today katabo ke SDA kafumamu information ya kanisa yafubayo n'agamba nti Adventists are not anti-ecumenical ndi obuseminisidio tebuwakanya kwegatta kwa madini bali nga 28 yavayo n'agamba ebigambo bino February 2 kubanga liya saninga 2 February 2020 onava ngali munana nga batandise okusojja oli ku luwonzi February nga 2020 n'avayo n'agamba nti Adventists are not anti-ecumenical tebawakanya bukwegatta kw'amadiini bakiri bumu nakyo katugende maaso tulabe oddala omusajja ono yayogera byali bituufu ajja kuwa information lwaki they are not anti tebawakanya ne bali bumu era bazze batambula mu bibiina mu kugatta enzikiriza zonna mu kugatta ebibiina bino awamu nga bali bumu katugende maaso. Otuyongerayo tulaba nga information yongera okufuluma ku nsonga y'okugatta ebibiina bino eno. Ted Wilson katusomeka tuwulire amaloboozi ago tuyoke tweyongereyo. I want you to understand the great difference between making friends with government and other religious leaders and on the other side ecumenism. Seventh-day Adventists as a church and as individuals should never be involved in ecumenism, which means that you try to find some common ground in relationships with other churches and you give up some of your faith, they give up some of their beliefs, and you find some common way of moving ahead. Seventh-day Adventists base their convictions and beliefs on the Holy Word of God. Seventh-day Adventists ought to be in the very front of the line making friends with people, but don't ever compromise your beliefs. Seventh-day Adventists amudali guli twalize ntugulaba katono ba making friends naye ate kalugende maso katukumeka katono nyawo omusajja ono agambye nti tawakanya of making friends with other religious leaders naye awakanya nti okwegatta kw'amadiini akuwakanya. Nenya tusome information enkulu kakasada ddala ba ebigabo bino bituufu omusajja ono byayogedde. Nga tulina kugenda maaso mu kitabo kya testimony okuna page 210 agamba bwati the great heart of the work is at Battle Creek. Omutima gw'omulimu guli ku Battle Creek, and as the human heart throws its living current of blood into all parts of the body, era nga omutima egukuba omusane gubunya mu bitundu byonna eby'omubiri, so agamba nti so does the management at this place. Nti bwekityo n'ekitongole oba n'ekibiina oba n'obukulembeze bunene obukola butya nti ng'oba balina omutima nga gupampinga omusani gusaasana ebitundu byonna eby'omubiri
great heart of the work is at the Battle Creek Research yali general conference wetula kati nga walaba wetula mu Washington DC. Kakati mu kiseera ekyo Battle Creek wali etula ekyali ekitebe ky'ekkanisa kati wano kyesebyo teno yafulumya katugende maaso abeebigambo ebiddakaawo. Agenda maaso n'agamba the headquarters of our church affect the whole body of believers. So bikwata kuba members bonna ba believers. If the physical heart of is healthy, omutima gwaffe gubeera omulamu naturally ng'omuntu, the blood that is sent through it is also healthy. N'omusaayi oguyita mu mutima ogwo gube mulamu katugende maaso. Gusindibwa mu system nawo gubeera mulamu. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba but if this fountain is impure, niyo mutima guno guberanga mulwadde, the whole organism become diseased by the poison of the vital fluid. Tino mutima bwe gulwala nti system y'omubiri yonna erwala oba efuna obuzibu n'obulwadde obuva mu nsulo. So it is with us. Wekyo kinaffe. If the heart of the worker becomes corrupt, kalugende maaso nti nga kansa egulwala ekiddako. If the heart of the worker becomes corrupt, agenda maaso n'agamba the whole church kanisa yonna in its various branches mu matabi gayo gonna and interests ne mu bifo byonna gyesaasaanye suffers in consequence ebona obe erwala obe esafaringa mu ngeri yemu. So kaduveyo ku lutimbe tukomeo katono nnyo baganda bange. Statement yanda abantu basinga enduyo tebabitegera bulungi. What they call a church, it is the people or the leadership jibayite kanisa. Oba ebizimbe oba amanya. However much okoze otya mukama kyayagala n'okkiriza amazima ga Katonda nenga olina erinnya ly'otyeyita oba olina obukulembeze bw'otavunnamira kisobola okudda n'olusingisa nga lw'otali kanisa ya Katonda kubanga omuntu gundi tomusaamu kitiibwa oba si yakukulembedde. Era ebintu bingi ebibuuza nti neggwe kati oba general conference lwaki toli wansi wa general conference si ye Katonda mukwano gwange. I am a Seventh-day Adventist who is not under general conference. Nziga kigambo kitegerekese. General conference eri in apostasy. Era nabagamba ke bino baganda bange abawuliriza ensonga enkulu si yakuva mu kibiina muwadde okuŋŋaanira mu kanisa mwotudde ku kyalo kyo oba mu kifo gundi wotudde. No, that is not the issue oba si a solution. The solution is to reorganize okuddamu okuzimba n'otereeza ekkanisa mwoli oba ekibiina mwoli okugjawo obukaafiri obuyingidde mu kanisa n'enkola ez'obulimba eziyingidde mu kanisa nodda ku musingi gw'ekigambo kya Katonda. That is what we call reformation and revival. Okudda obujja n'okuddamu okuzimba to revive okuddamu amaanyi okuzimba ate to reform n'okuzimba obutya. Reform kitegeeza okuzimba obuto and revive okuzzaamu amaanyi ebibadde binafuye. So whenever you neglect or you refuse to reform and to revive tosobola kubeera God's church. Era Yesu Kristo yesiba nnyo ku Yerusalemu ng'ayagala reviving etereere yagaana. Nakola bingi okulaba nga badde engulu basituka buto n'abanenya baagaana. Mukama n'atukana agamba Isirayiri Yerusalemu atabane bimirundi meka gye kuŋŋaze enkolokunganye obwana bwayumbe batobyayo n'otayagala ennyumba yerekeddwa kifulukwa. Lwaki yabugamba ebigambo ebyo? Kubanga baatuka ku level tebakyasobola kulipeyalingibwa nga kiri beyond nga kisusse. So abantu abasinga balowooza nti okubeera nga okubeera nga Mukama kubalira nti okola ekibi kirina kubanga naawe okola bali bye bakola niwoba nga tobikola naye nga oli bumu nabo sakimu nabo nga okyali wamu n'abatakkiriza. Mukama akubalira okubanga ebyo ebyo bikuvunaanyizibwako mukwano gwange awuliriza. Bayibuli bwegamba omwoyo bwonnabbi Amos 3 kyavudaga nti abiri bayinza okutambulamu okujjamu nga batabaganye. Temusobola kutambulamu nga temutabaganye. Never. Tebala nti kya SDA fellowshipping abantu bangi ng'ebagoba mu uniyoni zaayo. Lwaki? Kubanga ba opposinga enkola ez'obulimba zibatambulirako. Omukyala mungi abba akatambirako mu maaso si leero naye maaso gye tuligenda. Omukyala ono bambi bamujja mu kanisa kuwakanya abortion in SDA hospitals. Kuwakanya abortion kyekyamugobya ne bamugobamu ne baleeta poliisi yamujja ne mu kanisa n'emufulumya. Kuwakanya abortion in SDA churches kyamugobya naye nga ate abajjamu embuto tebabagoba mu kanisa. Abebisiyaga tebabagoba mu kanisa.
then ani musobya ani mutuufu. Yesu Kristo amusindikiza omugobya mu yeekaalu omusindika kataba muswe n'omusula musajja wattu. Ekyamugobya kikimulowooza. Ekyamugobya ne kimusindikiriza okumufulumya mu kanisa kuba yali anenyanga ayogera bw'ati bwayogera Mukama. Naye bali mu fomu zimungeri z'okusinza abatafudde kanisa ya Mukama empuku y'abanyazi bo bali babawolukaminga na bawa basembeza. Ngekyo saa ekyo si kibi. Katugende maaso muganda wange awuliriza era alaba bigambo bino. Achan sin brought disaster upon the whole nation. Ekibi kya Achan kyaleta akatyabaga tujja kuddayo katono. Ekibi kya Achan kyaleta akatyabaga ku nsi ku Isirayiri yonna. Ekibi kya Achan kyaleta akatyabaga ku Isirayiri yonna. Abantu bakyasaaga n'ekibi eky'omuntu omu kyakoze naddala nga leader. Church member asobola okubeera nga abuulirirwa kubanga siye mukulembeze akiikirira ekkanisa oba ali presenting ekkanisa ya Katonda. Naye leader buli era gyakola mistake gyakola Mukama agikubalira gwe member. Kasobola kugina ennyako ate kasojja ennyako ne bagano gikyusa Mukama akubalira ekibi ekyo bw'obanga okyassa ekimu n'abantu abo. So Mukama kyavudde agamba nti aluddeyo ku lutimbe tusome statement eyo eya Achan gyabadde twali tulaba. Tujja genda maaso. Tujja kuddayo emabega katono. Awo twayiseewo akatujjako makaawo. Page 497 agamba Achan sin brought disaster upon the whole nation. Nti ekibi kya Achan kyaleeta akatyabaga ku ggwanga lyonna. For one man's sin, the displeasure of God will rest upon the whole his church till the transgression is searched and put out. Katugende maaso. Katuyongereyo. Therefore the children of Israel, Yosua 7:12 agamba nti wekityo katugende maaso agamba nti bwekityo therefore Yosua 7:12 the children of Israel could not stand before their enemies. That's why maaso g'abalabe baabwe but turned their backs before their enemies. Naye kyusa enkona ze ne badduka abalabe baabwe because they were accursed kubanga bali bakolimiddwa. Ekibi kya Achan kyaleeta emitawaana mu Isirayiri yonna. Kyali kiri hidden ne paka banoonya okuva ku lunyiriri paka ku kipaka wansi ku families paka batuka ku Achan. Era Mukama n'abuuza Isirayiri Achan lwaki walikiriza Isirayiri. Mukama n'anaakweraliikiriza olwaleero. Bamweraliikiriza batya ne bamukuba amayinja Achan n'abantu bonna be bazikiriza nabo. Era osoma ekibi kya Dathani Kola ne Abiramu kiraga nti abaana ba Dathani tebazikirizibwa. Lwaki? Kubanga tebassa kimu ne kitaabwe bayawukana ne kitaabwe. Mukama nayo kazikiriza abantu bali. Era musaabuuza Mukama Katonda w'emyoyo. Omuntu omu n'ayonona n'osungula ekibiina kyonna. Mukama Katonda w'emyoyo. Omuntu omu anaakola ekibi n'onyigira ekibiina kyonna. Mukama agamba Musa nti kola kye nkugambye. Muve ku nsisira z'abasajja bano ababindi okembazikirize. Ate mbagamba nti Isirayiri Mukama gyatambula n'emyaka mingi mu ddungu. Naye bwe yatambulanga nayo mbu baagwanga era Mukama n'asigala n'abantu be yasigala nabo ne on condition of obedience. Abaana ba Isirayiri katusobe tuve ku lutimbe katono nnyo. Abaana ba Isirayiri nga bagenda mu nsi ya Kanani batuuka mu Kanani kyekyabaawo. Batuuka mu Kanani Mukama yali ateeseteese ne batuuka mu Kanani bakuba amawanga gonna agaali mu Kanani bagaggyemu bapozesinga ensi eyo bagitwale. Naye kye baakola kye kiriwo ekibi nti kye baakola batula wamu n'abasajja abo bamawanga ago balwanako ne batuuka ne bagamba nti n'abamu tubaleke muffe tubajjengako emisolo bafuuke abaddu baffe. Naye Mukama yali bagobe bonna mu nsi ya Kanani. Naye Mukama n'atatuukiriza bisuubizo byasuubiza ku Isirayiri. Lwaki? Kubanga batuuka ne bekkiriranya. Bwe bekkiriranya ne bagondera ne batandika okwetaba ne batayigoba bakanani mu nsi eyo bajjamu ddala totale. Ekyaddako kye kiriwa bagana okubagobamu batuuka ku level eddira bo bennyininyini ne batandika okubanga bafumbiriganwa ne bali Mukama bagamba okugoba mu nsi eyo. Ekyavaako kye kiriwa okutabagana okukola emikago wamu nabo babawenga omusolo n'ebirala byonna ne batandika okuwasa bawala baabwe ne bawasa abaabano ne batandika okufuuka bakoddomi
abawamu nataddamu kubagoba mu maaso gaabwe era bafuukire ekizibu ne batandikira okwasamira okuva Katonda ne bagoberera bakatonda ab'amawanga abatamanya abatali Katonda yatonda eggulu n'ensi paka Isirayiri bwe yabonaabona okutuusa ku level okubanga Mukama yatuuka n'agivaako ng'eggwanga kulaba nga begatta n'ensi ne bakolopting empisa zaabwe. So abantu bazanyisa ekintu ky'okugattagana n'abatakkiriza okukola emikago n'ensi bakitwala ekintu eky'okuzannya n'okuddira abantu bamaze okuswaza Katonda mu lujjudde publicly okumuwemula n'atandika okubagamba nti no oyo akola ebyenga ye nange nkola byange. Mukama si bwe kiri. You still support with the tithe those apostate leaders okyaba supporting n'ensimbi gwogamba bakola byawe nange nkola byange naye nga oba supporting omulimu gwe bakola gugenda maaso. Eranga n'ebyokuyiga ebabikuweereza nga lessons n'ebirala byonna biva waggulu ne byoka bijje ne baplaningira omuntu omwaka mulambangiri gyagenda okuyigamu. Muganda ngawulize ebigambo bino byekugamba biyinza okuba nga bikulumya, biyinza okuba nga tobyagala kubanga byaffectinga disintegrayo n'enjagala n'ebicu byoyagala, but this is the truth. I have to speak the truth because it is the truth. Amazima gasigala mazima. Ensobi tesobola kufuuka mazima n'olulimi tesobola kufuuka mazima. Bwe kimu kisigala nga bwe kiri. Katugende maaso. Bwe tweyongerayo ku lutimbe tulaba ebigambo ebyo nga abaana ba Isirayiri, therefore the children of Israel Mukama amazoga nti basobola kuyimya amaaso g'abalabe baabwe. Omusajja ono yavaayo nga bali bagamba nti kakamu yakoze ensobi n'agamba nti no SD Adventist teri against ecumenism, okugatta amadiini teri kiwakanya era si Mukama kuwa omukisa emanya sigategedde muganda wange naye nyamba njirabye esembyo 02 naye agambye yasimye obubaka. Mukama kuwa omukisa. Kino kyembagamba abaganda kye kiri wanti ecumenism obukulembeze tebukyagiwakanya era mulaba ndowoozayo kwali okusayininga kwa Adventist messenger tulaba Service of Adventist, Roman Catholics and Evangelical signs a historical ecumenical charter that affirms faith in one holy Catholic Apostolic Church. Ekanisa y'Eklezia mubakungana okusayininga okukola emikago egyo gye basayininga ng'emuyinza okubalaba mulaba oli WCDA kakamo tulaba nga ono Catholic priest mu Roma gye bali Italy basayininga ebiwandiiko ebibalaga okubanga bassa kimu mu points ez'enjawulo ku nzikiriza zaabwe. Kalugende maaso February nga 2 2020 omukolo ogwo bwe gwakolebwa. Kalugende tusome ebigambo ebyo bigamba bwe biti. While the policy is taking the place of true piety, nti enkola ez'ensi zimalawo enkola y'amazima and wisdom that comes from above n'amagezi agava waggulu, and God will remove his prospering hand from the conference. Mukama agenda kujja omukono gw'omukumi gujja no conference. Shall the covenant be removed from the ark of covenant be removed from these people? Sanduka endagaano ejiwe mu bantu baneeno amakulu amazima Katonda okubagibwako. Shall idols be smuggled in? Ebifaananyi bitandika okuwalulibwa okuyingizibwa mu kanisa. Shall false principles and false precepts be brought into the sanctuary? Timufe ekitukuvu enkola enfuzi ereetebwe mu kanisa ya Katonda. Shall Antichrist be respected? Nti omulabe wa Kristo asibumwe ekitiibwa. Shall the true doctrine and principles given us of God, enkola entuufu n'emisingi emituufu egyatuwa Katonda, which have made us what we are, ekitufule kye tuli, be ignored, ginyomebwe? This is the lecture where the enemy through blinded and consecrated men is leading us. Mwaka gwa 1809 nga tulaba nga omukyalo Mukama atandise okumulaga Ellen G. White, Mukama atandise okumulaga nti ba blinded leaders balina gye batwala ekkanisa okulaba nga bagisindikiza okugisuula. Katulaba mu kiseera kino bagatta emikago gino egy'okulaba nga amadiini gabeera wamu. Bassa ekintu kimu. Kyavudde agamba nti this is directly where the enemy wanobuterevu mulabe through blinded and consecrated men, abasajja abazibe b'amaaso abateewadde eri Katonda is leading us. Bakulembedde ekibiina bakitwala mu kuwakanya Katonda. Kalugende maaso. Bwe tuyongera yagina maaso n'agamba ebigambo bino eno.
muize ebigambo bino njagala bituwize amaloboozi ago. La unidad que está germinando en nosotros. La unidad que comienza sellada por un under the seal, the unity which begins under the seal of the baptism we have all received. Katukomeka katono nnyo. Lwaki Papa agambye unity okwegatta kuno kutandika under the seal? Tumanyi waliwo seal of the living God and the mark of the beast, or the seal erimu kabono k'ensolo Sunday, ne mark of the living God Sabbath erimu seal mu first commandment eya Katonda. So Sunday yena seal kyavudaga the unity eri wakati mubo is the unity which begins under the seal of one baptism we have all received. Okwatiza okumukubona kwe bafunye omwoyo omugwe bategeeza katugende maaso. Yakujjayo ekigambo. La unidad que vamos buscando juntos en banoonya obumu obwo nga bwagambye katugende maaso. Agamba nti along a common path, ekkubo okuba mu kkubo erimu nga batambulira mu kkubo erimu, along a common path. Katugende maaso. Catholic TV wetuli nti agaye kwegatta kuno kw'ebyomwoyo of prayer for one another, okusabiragana nga bassa kimu, spiritual unity. Si kwa bulijjo bagenze kukuŋŋaana kwa business, naye it is a spiritual unity, kwegatta mu bya mwoyo, si birala byonna. It is a unity of our common labor, okwegatta okukolera awamu. Ebigambo nsoma bigambo omukulu ono byayogera era byembabulya baganda ngene ku screen ya musobola kubanga mubiraba. Okolera awamu kyabategeeza unity of common labor. Katugende maaso. Okolera kwa awamu kwe banoonyaye kwegatta kuno kumulaba unity intelligence council or council of churches kolera awamu on behalf of our brothers and sisters. Katukomeka katono nnyo gwagamba nti bikwata koli mu kanisa bali bakola ebyawe bagamba nti unity eno bagikola ku lulwo on behalf of our brothers and sisters. Gwe muna Uganda lyeno wansi atamanyi na bigenda maaso waggulu, their unity by uniting on your behalf, bakola on your behalf, byonna bakola obivunaanyizibwako. Sinti biri awo nti babikola ku lwabwe nga abantu, naye this is a spiritual unity and you are part of that unity. Katugende maaso. Katugende maaso. Agamba and all of those who believe, nabo nabo nabakkiriza. Katugende maaso. Mu kufuga kwa Kristo tunatera okumala ebigambo bineeno. Gana maaso n'agamba, dear brothers and sisters, baganda banga, division is a wound. Kasobola tukomekawo katono nnyo. Agamba division is a wound. Enjawukana kiwundu. Baganda bakamba jukizako ebigambo biri mu kitabo kyakubikkulirwa essula 13. Bayibuli egamba nenda bensolo eyalina emitwe 7 n'amayembe 10 nga kuliko engule ku mitwe gyayo yali efumitiddwa ekiwundo ekyokufa, ekiwundo ekyo ne kiwona, ensi zonna ne zigisinza. Kakati okweyawulayawula kuno nga ebibiina bino tebiri wamu kubanga babigasse wamu, ekiwundu kineeno kibeera kiwundu eri obwa papase kubanga baagala united effort power oba united gundi army okulaba nga balwanyisa amazima ga Katonda fully. Nakozesa buli muntu bulizikiza jeringa erwanyisa amazima ga Katonda. Kalugende maaso lwabe ekigamba we kiddako kyayogera. Division is a wound. Okweyawula kiwundu. Obenjawukana zino kiwundu. Agenda maaso n'agamba atya. In the body of Christ, of the church of Christ, mubiri gwe kanisa ya Kristo. Katugende maaso. Catholic Church yeyogerako mu kibiina kyayo nti kasa tubeya mweyawula ku yo bafuna ekiwundu. And we do not want, twagala katugende maaso, tebaagala ki batayagala. Katugende maaso. This wound to remain open. Ekiwundu kino kisigala nga kikyabikuse tekinnawona, baagala kiwonedda totally. This wound to be healed.
ekirundo jukira Bible ga chaona agamba division is the work of the father of lies komakao katono nnyo agamba nti okweyawula mulimu gwa taata ow'obulimba taata ow'obulimba Bible yayogera nti ye Setaani ne ono bagamba nti okweyawula Bible Yesu Kristo agatebeka batakiza kati bwenkanakana sizikiza n'omusana biza kutabagana bwagamba nti division is the work of the father of lies nti okweyawula mulimu gwa taata ow'obulimba ategeeza Katonda agamba tebegata batakiza kwati mwenkanakana gwa taata ow'obulimba not the devil. Mkwanoga ngawuliza unit okugatta amadiini si mulimu gwa kanisa oba si mulimu gwa tulabanga omulimu guno bagamba nti gwa bulimba oba nti agamba nti okweyawula division enjawukana mulimu gwa taata ow'obulimba a work of the father of lies mulimu gwa taata ow'obulimba division amakulu ndi katuve ku screen tujja kwongera maaso eyo ebigambo bineeno naye agamba nti bwe tuleka enjawukana zino nga ziweziri wakati muffe nga tebagasa ekintu kino kubanga kiri wamu maaso eyo ekyogera kino kinaba kuggwayo era ku Tuesday ku makya tujja kwongera okitwala mu maaso tujja kulanga tukeera ku makya tuyige ku nsonga eno ku makya ku Tuesday tulabe tumale ekyogera kino nje kimwe ku Tuesday kubanga njagala ennaku eziraddako okwongera otangaza ku bigambo bya Katonda. People don't understand what the church is. Tebategera bu Seventh Day Church who as an Adventist omu Seventh Day yani tebakitegera ekigambo kineeno balowooza nti omu Seventh Day kwe kweyita erinnya kwe kubeera mu kibiina ekirwaliro ekiriko akapande nti SDA. That is not the SDA we are talking about. Tebategeeza okuyimira ku musana gw'ekkanisa from the times of the pioneers or from the time of the apostles from Aden to the close of time. Jikasa jituwagerako baganda bange eyimira ku batu bagera mukama buli kigambo ekiri ku batu bagera mukama nga kiyimiriddeko mukwano gwange awuliriza. So omusajja baganda division is a wound teraga sigala wound uno ngeri open mujukira bigambo ebiri mu kyo kyakubikulwa ndi ensolo yafuna ekiwundu ekyokufa eyagala kiwone but they are going to heal this wound through uniting or through joining the religious bodies together so that they can move together batambulire wamu okutuuka on a common ground. Alimawulidde Teddyson nga byegaana nti naye they work silently. Yova mutawa cha Great Controversy page lukanga mukaga gamba nti the inner of spiritualism the rapid progress of the purple power the inner of spiritualism all will be unmasked. Byonna bijja kubanga byanikibwa. Mwoza lwaki mukama atuka mu Ezekiel n'agamba essula y'omunaana nti sima yali badagambira kyo kusimanga biri open birabika. So these things are hidden, they are done behind the scene, they are done behind the curtain. Mabega lutimbe gyebikolebwa abantu nga tebali aweya ku nsonga zino. So mukwano kanga uliza alabe bigambo bineeno enkola zino ezokugatta amadiini si nkola ya Katonda. Okwegatta batakiza si nkola ya Katonda. Era abantu bonna abegasse mu mukago ogumu they are forming the image of the beast bakuforminga kifaananyi kya nsolo. Naye mukwano gwange mukama gandi omuntu yenna asinze ensolo ekifaananyi kyayo. To obey these leaders you are obeying the image of the beast. Era mukama yalawo ku kyo kyabo kya ku 15 ngagamba nenda abali bawangudde ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo n'akabono k'ensolo nga bawangudde bayimidde ku nnyanja y'endabirwamu abaava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'akabono kaayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nebayimba ennyimba za Katonda n'ennyimba l'omwana gw'endi nga boogera nti bikulu era bakitaba ebikolwa bya mukama anatalekera mukama nata wakitiibwa linnya lya mukama. Muganda wange awuliriza okwegatta n'ebibiina bino okubanga musa kimu nabyo kigenda kuleeta omuntu okubanga ali under the image of the beast, and he will receive the mark of the beast, he will receive the number of its name, and will mark, number, image, nebira byonna biri ebintu bya mirundi naye mukama nsaba tusaasire solo kubanga tusimatuka ebigambo bineeno kubanga ekiseera kiweddeyo. Tujja kuba twongera okusomera ebigambo bino mpozi ebigambo byonna bibinyo bitayagala tusome. Current events ezogera ku Sunday tujja kwongera tuzirabe maaso awo si leero naye obudde buweddeyo wabula kyembadde nsaba baganda bange abasobola okuwagira omulimu guno omusobola okugwagira abawagidde omulimu guno mukama wange baganda bange mbeebaza. Mama Nakaddu, brother Nuyoshima mukama akuwa omukisa, brother Solomon n'abalala bonna ab'oluganda mbeebaza abasobodde okuwagira omulimu guno eno okulanga gugenda mu maaso. Neebaza
ne bonna abafuba okulaba nga basabira omulimu guno okulanga gugenda mu maaso. Abagwagaliza bakuba amasimu ga Musumbale sawa meka nga tutandika bingi nnyo Mukama bawo omukisa. Yakulaba nga nkoma keze ebigambo bino waneeno abagala okwogera nange tujja kwogera nga maze okuva ku lutimbe kuno Mukama atuwamu omukisa. Mpozi besitumiddeko tujja sinkana kuna kwa Tuesday. Abane ebibuuzo tuyinza okuyita ku WhatsApp tufungena tusharing ebigambo bino ne mu kiseera kino ngenda kubanga nkomekereza wano lw'ekisa kya Katonda mubeere bulungi.